za dredi notozisala nyenyamu polisi rumwe Banga waliwo abanyiga ne bamusalako dredi nga bamulanga munnewe Bobi Wise Latifu waliwo abanyiga ne bamusalako dredi nga bamulanga munnewe Bobi Wise Yeah man Wakovaroro Jeyatunga Bobi Wise Yeah man Najikubira musho Erandani Kwegamba waliwo abanyiga Ne bamusalako dredi nga bamulanga munnewe Bobi Wise Banyabo tuli Matugga Kawanda mbukire okakasa kibadde kire wamma abatulaba nsanyuse okukimanya nti mutulaba era tusinziridde wano Jjokolera Kawanda Jjokolera Reggae Embassy mwe abayitayo Kawanda ffe tuyitayo Kawanda yeah because there are many wonderful things done wonders of Uganda yeah man ojjaddi eno nzija wano setolinga wano actually eno nafunayo 2012 naye nzijayo 2019 yeah ekibuga kinnemye nengamba kanve mu kibuga ngende mu kyalo setolinge mu kyalo kyonna kyenjagala okukola nkikolere mu kyalo. Bassebo ne bannyabo ndino omukulu eyakava mu kkomera ng'era amujjukirako emabega omukulembeze wa Nuupu yavaayo n'apositinga omu ku bantu be baali bawambye oba be baali bakutte nga kigambibwa nti nno omukulu ye yali atunze ekyambalo Bobi Wine kye yalimu UK n'ebyambalo ebisinga ebya Nuupu naddala ebyo ebya red waliwo n'ekyambalo kyabeera nnyo mu campaign nga kiriko obuntu waneeno strips obwa yellow ne black yellow red ne green ne muvaayo ne musooka ne mujwetekawo ebigambo oluvannyuma ne clarifying bwati nno kirega reggae sooka otuyisizeemu brief bakukwata batya era bakusangawa katutandikire ku colors nti green yellow red is basically one of those symbols of reggae music era nga tukimanyi nti reggae music is the Bible with the message. That's why we put the message in the music. Ate era omukulu yakyambala is musical, he does reggae, he's a Rastaman. So ensonga lwaki twamwambaza reggae side eno netumwambaza black yellow red to represent his nation. Yeah, because he's a patriotic man, ayagala ensi ye, agirwanirira, agikulembeza, agisuuta, agyagala. So that was one of those symbols was yali representing because tukimanyi nti fashion is a form of communication. Yeah, is a form of communication. Fashion yayogera. So kati bwatyo bwe nkola ekyambalo ekyo the freedom fighters overall myaka nno jadda cause namukolerako overall ya black way back in 2006 we were 2009 so nakyambala but when watandika politics nga ayagala yajja nangamba ayagala ekyambalo okusinzira challenge gye yali afesinze essaawa eyo togikwatako yangamba ayagala ekyambalo ekisuutinga event eyo ekyambalo ekiyinza omuwa attitude ekyambalo ekigenda okubeera representing you know for his cause so kwe kumugamba naye ojjukira overall gye nakolere ya black n'agamba perfect but this time around gikole nga ya red so nengimukolera nga ya red but the overall was nali nagikola dda basically nge representing it's a workwear nge representing mukozi actually nagikola oluvannyuma lw'okwongoba ku ssomero nga ntunga nti na introducing ayo kye bayita fancy dressing so fancy okwambala enkofiira bagi jeans oba patches ebyo bwe bityo so bye nali na introducing ebyo naye in a way of exercising my talent ate n'engeri emu y'okwesupportinga cause nze bwentu bwe nafunanga pocket money so ne ba expellinga
for working, for making clothes. Ne bangoba ku ssomero. Actually bangoba nga maze oba designingira emijoozi gya ttiimu y'essomero. Nga maze oba brandingira logo y'essomero n'ebinamba mu mugongo. Ne logo y'essomero gwe yagigira naye ne bagoba. Essomero ki? Bansasudde na Bumale High School. Era essomero eryo ne ndisuubiza nti ngenda digula ndifuulemu Art University kubanga tebamanyi kye balikozesa. Yeah, that time baakotogera ekitone. Otuuse wa kukuligula? Okuligula natandika dda kubanga nasooka nenzigulawo Latifu Academy era nsuubira ejja kubeera one of the branches. Na Bumale High bwe naagigula ejja kufuuka branch ya Latifu Academy. Kati natandika ne main Latifu Academy kubanga na Bumale High bwe naagigula erina n'okukyuka erinnya. Nagitandikako dda ne twatandikirawo Kawempe kati ne tujja ne tufuna ewaffe Latif Home, Latif Group Home. We wali essomero, we wali embassy kubanga wano bwo qualifyinga of course ofuna visa certificate. Kyetuyita very important skills academic certificate. Yensonga lwaki embassy. Yeah. So kati munnaye kola overall eyo nereeta emitawaana mingi nnyo. Era nali ndi awo twali actually tuvudde mu party one of our students mwana muto nnyo yali atumakinze so proud nga tu celebrating her victory. She's actually called Victory Mutesasira. Omwana oyo yali awininze mu Little Miss Africa in Nigeria. So there was a big reason to celebrate her. Ate era tukikozese abuusa abaana abalala abatannaba kwezuula kubanga event twagiteeka yali based on parents, kids, abaana oba abayizi, interested learners and fashion lovers. Yeah, so enkeera ku Monday because the party was on Sunday tuba tuli awo tuli mu kwetereza nga party we yabadde bomanyi it's a calm day ne school activities nga tuli wano ya tuba tuli awo abasajja nga 50 nga batusazeeko dda beetolodde dda the whole perimeter era ne batugirayo ebipapula byabwe nti from security agency wali wano to search for engoye ezefaananyiriza ebyamagye oba ebyamagye n'ekirala nti ffe batwachuzinga nti ffe tukola uniforms za NOP. Of course ne tukidenyinga because it's not like that. Tetukola uniforms. Nze basically I design costumes custom made as a president. Ebochira ekyo sikyegana. Si leero si wano nga ayingidde politics. We back. Obokitegeera nga President Museveni bwe yajja ku show yange n'alondawo enkofiira nge musanyusiza ne Bobi Wine naye bw'ayagala engoye zange ne Bebe Kulu naye bw'azambala, Eddie Kenzo bw'azambala, Shiba bw'azambala. Abantu bonna we bazambala I mean. Ate ne batwachuzinga ndowooza for red which I think kyensuubira nti nno bandikitegedde nti red is a national color. It's one of the national colors. So omuntu waddembe okwembracinga mu langi gyagamba nti anze njagala red. Anze nja kwambala yellow. Wangi? Red. Anti kati yo gye bayita uniform. Kati ebyamagye oba bagamba camouflage of course nayinawo ekyambalo ekya Marine, US Marine. Kubanga I have a friend in the US Marine who is still serving. Era ekyambalo kye nali nkirina yali akirese for alterations. Yali akirese kitereeza ng'omutunzi we gwayagala ayagala yaba akikolako. So that when bakisangawo of course era we did not deny. Nebire byambalo ebirala ebya camouflage nga bolaba because this is also a print. No, it's not camouflage. This is another type of print. Camouflage is a type of print. Nga bolaba kitengi, nga bolaba ankara, nga bolaba kente, nga bolaba tie and dye. Camouflage is a print. It's an artist's work. Mulimu gwa artist. It's just that nti bali bachi branding anti kati kino kye representing a security. Otherwise singera bali bagadde kitengi era bandi badde beyagaliza kitengi gabe bambale ekitengi. Aba security onfuna bulungi. Naye guli mulimu gwa artist. So ebintu bye batwala engoye zali branded camouflage. Na material nazigula Sweden na US. Nga zirimu prints, I mean ziriko prints za Bob Marley. They are branded. It's for show. Obokira bintu byaba artist. Obokitegeera ate nsobola okukola camouflage. Naye nga mukoze mu other colors nga bola green, yellow, red but still camouflage. So kati bali beetaaga okusomesebwa. Naye tebampa budde kubasomesa. Ate kyankola bubi bwe bantwala mu prison tebampa time kusomesa. Kubanga nalaba na wasting obudde bwange bungi nnyo. Otherwise waliwo abasibe bangi nnyo be baali basiba nga babasanze ku street nti yabbye abo akasimu. Ngati nga yabbye ka bupeesa so osuubira nti yabbye emitwalo 2. Oba ofuna bulungi naye nga kivudde ku ki nti talina kyakola
talina wajja kufuna kyakulya kyekyamudrivinze kati omusibye tomurehabilitatinze bw'onoomuta osuubira agenda kukola ki yamanyidde olwedde wamugruminze asobola okugenda nabba nakola kyayagadde bwekisima bwekikuba n'ayitawo bwe muomukwata eri nayo tafaayo asobola obeerayo afuta lwolwo omuwa amazzi ga bwereere omuwa emmere ya bwereere ofuna bulungi so nenzuula ng'ekigambo prison kiriwo mu bukyamu. I didn't see any professionalism. I did not see any rehabilitation in there. I did not see any integrity. I did not see any nationalistic. I did not see any oneness. Because prison means all that. Prison professionalism, rehabilitation, integrity, sanity, oneness and nationalistic. I didn't see that. That's why nengamba nze ningenda kwewa obweyamu nga Latif Group twewadde obweyamu tugulewo amakomera in all ghettos of Uganda. Njagala kugulawo prisons era natandikidde wano nenzigulawo wano ekkomera prison. That means put rastas in schools of nurturing. Twagala ngo omurasta mu prison means put rastas in schools of nurturing. Abalasita bonna ogenda bateeka mu masomero anti kubanga kati omulimu gw'okutunga ogwa art bagufudde gwa bumenyi bw'amateeka. It's a crime to be a designer. Twasazeewo ne tugamba because this is God given, then we accept we are criminals and we should be put in prison. Kati ffe twasazeewo katwekuumire mu prison mu makomera kati twagala otusange mu makomera amakomera agalimu sanity agalimu professionalism agalimu nationalistic agalimu oneness, but at the end of the day we are rastas put in prisons of nurturing. So byewasanga ebikola prison eri tebiriiyo gwosazeewo bireete wano naye ate nyongere nkunnyonnyole what prison must mean. Abarasta fenna omurasta bamusange nga akola eri olima n'olima eka namba ne wakuba nusu 5 olunaku nusu 5. Lwaki omurasta tumuteeka mu kkomera wajja okutunga ensawo afune emitwalo gyena oba 5 olunaku. Kati papa bakukwata n'ebyambalo bakuteeka kaba bakwata ne ba students bana abasajja batuteeka kabangali batuvuga ekigaali paka Kasangati prison. Tubeera Kasangati prison for 2 days batuwongerayo paka mu political police cell gye basibira political prisoners. Actually nakitegeerako nti Dr. Besigye bamusibirayo Bobi Wise bamuyita Bobi Wine. Lwaki omuyita Bobi Wise? Erinnya eryo nalimuwa Bobi Wise, yeah. Era njagala kumuyita eryo erinnya lye namuwa because he's a wise man. I'm a wise man, it's my name. So nalimuwa. Exactly, because after knowing that he's a very intelligent Rastaman, that's why I call him Sir, because Sir means senior intelligent Rasta. Sir Bobi Wise. Sir Bobi Wise. Yeah, man. Batuvuga ekigaali paka Naggalama batusiba ennaku 2 byonna babikola batujjayo tubabuuza lwaki tetuwandika statement ABCD mbwe ebyamwe biwanvu. It's order from above. Ffe tubaterese buteresi tetubalinaako buvunaanyizibwa ize tubeerayo batukomyawo e Kasangati. Students omukisa omulungi baba wa police bond bonna baba releasinga nze bannemera kabwejumbira nsulayo enkeera banvuga ekigaali paka ku kooti. Tewaliwo kulonzalonza, tebayagala kuwulira, tebayagala kumanya oba kyebandeetedde ddala kiri worth okunsiba oba tekiri worth. Oba kiraba bansalira busalizi barimandinga burimandinzi ne banteekayo. Tone ndi ku TV njogera Luzungu, lindako okunjogeza Oluganda maliza Oluzungu ngenda kukubira. Yaman. Kakati batuvuga ekigaali nze banteekayo barimandinga for 3 weeks. Mbeerayo olw'enviirizo enviiri tebaziwa tayimu bazisalirawo order yafulumirawo. Kyenazuula nti buli abasibe bonna be baleeta basula enviiri ne bazitemako enkeera. Naye enviiri z'omurasta tebaziwa yadde hour. Twayitawo yadde hour. Oba kiraba wadde twali twa pleadinga mu kooti enviiri bazirike mpaka nga bansalidde omulamuzi nakkiriza
naye nga bw'omanyi abasirikale be mubeera nabo mu kooti oba ku kibaasi si bemusanga ku duty. So gwe nasangayo omukulu oyo bamuyita Okope yatoa order. Okope njagala kumakinga serebu bakutegeere nti gwe wasazisaako mu rasta dreadire tumumakinga serebu ensi yonna emutegeere nti Okope oyinza okuba nga nze gwe wasembyeyo okusalako dread kubanga eddembe eryo tulyetaaga. Enviiri it's a natural element, kya butonde ozaalibwa n'enviiri. Gwasalawo n'ogamba sijja kukuza nviiri oba nja kukuza enviiri zange, tosobola kusalirawo omuntu kumusalako nviiri kubanga they caused a lot of pain on me. Nalwala oba okitegeera kudushiva, you know, nafuna omusujja fever oba okitegeera. So yantuusaako violence, so much injustice, disrespect, violence against human rights, violence empisa ezisembayo okuba embi right from nga bankwata kubanga they could not enter my house nga nze nyingidde sabadde ngato ne bayingira ennyumba yange gye nsaaliramu guli muzikiti abamu baava eno mu toilet nga bakola gundi bali mu search baava mu toilet straight to my house, to my mosque, inside my mosque. Oba kiraba kyokka ate nga mu prison batugamba we must respect buli muntu respecting eddiini ye. Olwo omusiraamu waba yazina teri kubakerera oba ABCD oba kitegeera. But these guys didn't display that. Ekifaananyi kati beba leaders kati kifaananyi kiki baali balagaawo nti naffe abalasa basazeeko nti kati nabo bakole the same thing. Si be banyaniriza kozi nayingirawo ne dread of course. Abasinga baali bantegedde ate we bakitegeera nti oyo designer wa president kwegamba it was nice. Waliwo kawa akalemberezi nenfunamuko kamudu awo. But these guys violated my rights. Nze ni mukozi wanguye ayambala engoye zitukula naye olwantuusa bampa uniform omuntu yabijjeemu oba yali yabijjamu dda ndowooza yali musibe birina ebituli amanyuma nga gagendera bweru nga you could see the skin. Oba okitegeera bampadde ebisaati kyonna kinnyogoga enkwaya tosobola. It took me a lot of time okuzza emikono okumanyiira but I couldn't, you know, so I could feel that way. Kumakya ogenda okwekebera ensekere zikutambula kukwegamba bakuviolatinga bakutyoboola baba osanyalala osooka lwosanyalala paka lwomanyiira kubanga osuulira mukolo gumu bwoti. We mwebase muyinza okuyiwawo abantu nga 100 awagenda abantu 2 ne mugendawo ng'abantu 6. Abasajja abo balina ebisenge binene. Omusajja azimba nayingira mu ddiiro mu kisenge ky'omusajja omu ekisenge kikoma eri naye nga weri bakomera nga mugendamu abantu 100 nga 2. Sikati awagenda gwe wosula just gwe ne mukyalawo ogwosazeewo otaddewo abantu 102. Olina kusuulira kagwa era wekakutaana n'ovaawo ogenda ofuuke tosangawo gap. The moment oluvaawo booti ng'ezibirawo olina kuteekawo akagere bwoti n'oginoonya n'ojja n'osimba evviivi n'oginoonya ate n'olyoka oyingizaawo akakono. Teri kukyuka kati n'osanyalala ogenda okukeera nga wenna oli bino. Oba onfuna abasajja balina ziswigida kuno zaakwata njukira osula wansi osula wansi ovaayo kati ekyo mpozi kyenazuula today and civilization okusinziira ku manifesto y'omukulembeze erimu ekigambo modernization muwakanya. Era Mr. President Sebo oyinza okuba kale nga tomanyi biri mu makomera kubanga gwe tebakusibangako naye njagala okutegeeza ekiri eri muganda wange there is no modernization at all kubanga amakomera agali eri agali mu modern world ate bwe batyo bwe bali tosobola kusuuza muntu ku cement, you know, omusiri emyezi ng'emyezi 3 emyaka 3 gye bemezi emeka 3 n'ekintu omusibi yeebakira omukono yenna yakwata swigida kuno kwonna yakuba ekipaapi nga bw'olaba swigida, you know, ekipaapi bwakwebakira side emu oba okitegeera. So there is no modernization, there is no sanity. Naye ate ffe tugamba akola obubi omukola ng'obulungi. Lucky Dube yayimba akayimba mu kayimba ke bakayita respect era n'agamba nti he respects even those who hate him. He loves those who love him and he also loves those who even hate him.
fe aba prison tugenda bawo omukwano tugenda badiza omukwano era twasazeewo nga Latifu Academy tugenda bagabira ebyalaani bibiri ekimu kigende mu girls wing ekigimu kigende mu basajja kubanga bwe nali eri nkubamu akafaananyi nga one of my students bamusibye ng'ali eri nga talent yeefa so alina okusangayo ekyalaani agende mu maaso nga practicinga n'abalala okuyambako abasibe okuba rehabilitating bayiga okutunga so eyayingira mu kkomera nga talina mulimu asobola okukomawo ng'alina kyasobola okukola tugenda bawo ebyalaani katutandike na bibiri naye naawe agwali atulaba definitely tukusaba ng'olina kyosobola okutuwa kituwe tutwalire abasibe bali bubi those are our brothers kubanga njagala okukakasa si buli gwe basibye anytime tugenda bategeeza musobola otugobererako abantu tubategeeze on this good cause so mwenna abaagala okwegatta ku muganda wange Latifu ng'olina balina baana byo oba wuzi oba kyalaani what you can bali baganda baffe si buli gwe basiba nti alina omusango nze mu buntu nze nali sirina musango era awo wennyini njagala okwebaza Katonda kubanga wampadde akayimba Katonda yampadde oluyimba baluyita weebale Mukama bansiba lwafulumye terunafuluma naye lwawedde era kali nti kana akayimba karege kazanye mu chachi ne mu jjeera weebale Mukama oba onfuna bulungi kakati nenkulyoka nkutotolera nenkugamba nti nze bansiba naye nga bansibira mulimu gwange omulala bamusiba lwakwambala red n'anyuma abalala babasiba lwakuwagira muntu waabwe sigenda kayimba kubanga tonnansasula nze ndi commercial nze ndi designer anti nkubuulira message nze nkubuulira message sebo olina okunsasula sirabikangako ku stage nga nyimba sebo nataddemu ssente olina okunsasula nze nkubuulira ki ekiri mu luyimba mujja kunsasula mulimba kubanga ne YouTube nagitaddeko obukwakulizo olina osooka ogisumulula ssente zirina opopinga olyoka owulira akayimba sebo si kyali bali ba designer aba bulijjo nze ndi activist emboozi enkutta omubabiro era basebo ne bannyaba abatulaba ngenda funa olunaku nkomewo ate nga ndeese n'ebimu ku bintu bye mugenda okubeera nga muleese tunyumye emboozi eno bulungi nnyo abantu tubalage n'ekifo kubanga tugenda bbalayo Katonda ne tugenda bba buli muntu yeewandiisa atya okusoma kuli kutya abantu nga tetunaba bagenda mu byakusoma njagala obategeeza nti 18 Okitoba ate abayizi bagenda kubanga boolesa 18 Okitoba olunaku olwo tuyita Rasmus Day Rasmus lunaku 18 Okitoba lwe battirako Lucky Dube so we celebrate it to remember all the fallen and the living social and political personalities abantu abo bonna abayina ekyenjawulo kye bagase ku society obonfuna wano wennyini ku Reggae Embassy abarasta basiimye ne bankolera welcome back from prison ku lunaku olwo lwennyini so ngenda kubeera ne fashion concert ngenda kukola ebiteeteeyi 15 ndowooza mu ddakiika 35 ebiteeteeyi 15 mu ddakiika 35 oba kyekyo bwe bityo nga tuwumbawumba Bobi Wine yakupositinga kyayambako kukuteebwako okwo yeah of course cause nga bw'ojja okuwulira mu kayimba the state remanded me but the public demanded for me so Bobi Wine is a public figure yakikulemberamu n'abantu bonna abalala ne bamwegattako King Saha ab'omikwano media abantu bangi nnyo bamwegattako as public to demand for my release era mu bwangu ne bampa bail naye nga nkyawere nemba n'essango ery'okukola ebyakabi wabivaamu bye bakwatira oba kyagenda mu maaso ng'otunga nze nasazeewo kambeere mu prison kubanga nasazeewo if being a designer is a crime I choose to be a criminal kati nze ndi musibe I'm in prison ate abantu bye baagala ate nange kwendya abaana baagala fees oba kiraba ffe ebintu ebyaffe byakwebeezaawo tulinayo bannaffe people that can be compromised people who have the guts to beg as rastas we don't have those guts nti senga bagamba katukuwe ssente obiveemu ebiki ebyokutunga ate kati nze Katonda n'omuntu ani asinga kiri ekya Katonda kye yampa ate nga nkivaako nga ngenda kyomuntu nze nzikiriza mu Katonda
waveyo omuntu angambe nze nakutonda naye nze ndi ready kukolera abantu nange bwentyo bwembaawo basebo ne bannyabo olwaliro sigenda sukako wano eno naye tugenda kukoma mu kitundu ekyokubiri nga bwe tugenda gwendi naye ono ye yatuyungidde ekiyambalo kyemugenda olaba ku stage omuyimbi Turbulence ng'akyambadde sooka otuyisizeemu kyambalo wakitunze otya kirabika kitya muganda wange mpozi abantu njagala bakimanye nti olunaku olwaleero twakava mu press conference wali naye ng'olunaku olwaleero tuyina concert, a reggae concert by Turbulence the Future straight out Jamaica mwe gye muyita Jamaica anti bali bajjama bayaka naffe eno Uganda twaganja twekolera amanya weno Uganda naffe twaganja twekolera amanya twaganja kati eri Jamaica bajjama bayaka Allah kakati ati nakikozeseza the simplest nakozeseza approach bagiyita simplest easiest quickest cheapest you know all the possible means zenkozeseza okola ekyambalo kubanga badde n'obudde butono ate nga kirina okubanga kyakabi nnyo ate nga oba nfuna bulungi so nkozeseza formula eyo tusuubira okutuukako mu kifo kino akirabeko. Yes, bakyesortinga ne manager because balina appointments wakati awo okutuuka wano nyingi nnyo so essaawa yonna tumusuubira ajja ku Reggae Embassy definitely alina okujjako ku Reggae Embassy ate era temwerabira tugenda kubeera wali ku Centenary Park ku Centenary Park Safari Maze Lounge so we tugenda okubeera ate enkya agenda kubeera wali ku Tula Road e Kawempe waliwo Reggae bar abarasta mwenna mu Uganda mbakunga ebbaala eri ku Tula Road ey'omurasta ffenna abarasta we tugenda okuŋŋaanira mutereevu tugenda kukomawo before 18 tubuulire enteekateeka ya 18 bwegenda okubeera ne before kutwala bintu ku prison nawe atubuulire enteekateeka egenda beera etya bagenda sisikana batya nebigenda kugenda mu maaso sijja sukkako wano olwaleero olwakadde muganda wange soda anvuga speed naye mutusabire ate ebintu bitambule ddala bulungi kyazave Kachumba limu natambula MC Prince Ivo Kachumba TV I sign out. Nakuzo mwezi 18 omwezi gw'okituba eyebera masimasi nekugamba tekiba kirungi omurasita okwebuzabuza tujesunze Christmas Day eyo mu America bajesunze Christmas Day Africa tujesunze Christmas Day Europe bajesunze Christmas Day Canada bajesunze Christmas Day Sweden bakaka Christmas Day UK bakamaliza Christmas Day Amsterdam waneja Christmas Day Mambo Entertainment Christmas Day tujesunze Christmas Day tujesunze Christmas Day nakuzo mwezi 18 mwezi
Rasimansi Rasta yimuka tuziremu. Kugamba tekiba kirungi omurasita okwebuzabuza murasimansi tujesunze Rasmas Day tujesunze Rasmas Day yaman obulamu bw'omurasita kuba kunywa sada lyoka mu ghetto ne mu city. Naye nkizudde ng'obulamu bw'omurasita kuba kukazana na kuwatanya mpozi n'okuyiiya nga bw'olaba amarasita jabulesi but not jobulesi simbani ya Yuda natembea simbani ya Yuda natembea simbani ya Yuda natembea salifu wataliotya ekintu kiro ekikutte abantu omubabiro bwe kiti abantu bangi bafeere bule ne bweya ne basalako wano kuleka embase nakyobuleti nabo mwebali kurasimansi twanyumirwa naye ate waliwo bano abasimba Rasimansi yasimbye omutayibwa akati kamenyeka lwa buzito bwa Rasimansi Rasimansi abantu banyumirwa naye ate waliwo bano abasimba akati Ajara yasimba akati Papa Cindy yasimba akati Kingi Saha yasimba akati Kamilioni wasimba obuti Machiri ne polisi yasimba obuti twali tunyumirwa nekugalawo mazima ekintu ekyo yakyalulira era tunooma Jobless wangi our nation jobless our motherland jobless Rastafarian jobless Reggae Embassy jobless our motherland jobless Africa notozisala nyenyamu banyumirwe notozisala nyenyamu babironamirwe Babiloni alumwe yaman kadebwa gwe yakuza dredi notozisala nyenyamu Babiloni alumwe mazima wewe naka polisi nakukwala gwe yakuza dredi notozisala nyenyamu polisi alumwe kubanga waliwo abanyiga ne bamusalako dredi nga bamulanga munnewe Bobi Wise
wakatifu waliwo abanyiga ne bamusalako dredi kalela balanga munnewe Bobi Wise yaman wakovalolo je yatunga Bobi Wise yaman najikubira musho erandani kwegamba waliwo abanyiga ne bamusalako dredi nga bamulanga munnewe Bobi Wise ka message kayiseewo Kayiseewo nnyo tugendako mu break bannaye.